Olubereberye essula 33 Yakobo n'ayimusa amaaso ge n'atunula era laba Esawu ng'ajja n'abasajja 4 wamu naye. N'agabira abaana Leeya ne Lebbeeka n'abazaana bombi. N'ateeka abazaana n'abaana baabwe mu maaso. N'abaddiriza Leeya n'abaana be. N'aviisaako ennyumba ya Laakeeri ne Yusufu. Naye ye yennyini n'akulembera mu maaso gaabwe. N'avuunama emirundi 7 okutuusa lwe yasembera mu maaso ga muganda we. Esawu n'adduka n'ambiro okumusisinkana, n'amukwata mu ngalo n'amugwa mu kifuba n'amunywegera. Ne bakaaba amaziga. N'ayimusa amaaso ge n'alaba abakazi n'abaana n'ayogera nti, "Baani bano abali naawe?" N'ayogera nti, "Abo be baana Katonda be yawa omuddu wo olw'ekisa." Abazaana ne balyoka basembera n'abaana baabwe ne bavuunama. Era ne Leeya n'abaana be ne basembera ne bavuunama. Yusufu ne Laakeeri ne balyoka basembera ne bavuunama. N'ayogera nti, "Ekibiina ekyo kyonna kye nsisinkanye amakulu gaakyo ki?" N'ayogera nti, "Okulaba ekisa mu maaso ga mukama wange." Esawu n'ayogera nti, "Bye nnina bimala, muganda wange, by'olina bibe bibyo." Yakobo n'ayogera nti, "Nedda, nkwegayiridde kaakano, obanga ndabye ekisa mu maaso go, kkiriza ekirabo kyange mu mukono gwange, kubanga ndabye amaaso go, ng'omuntu bw'alaba amaaso ga Katonda. N'onsanyukira. Nkwegayiridde toola ekirabo kyange kye bakuleetedde, kubanga Katonda ankoledde ebyekisa, era kubanga bye nnina bimala. Nkwegayirira." N'amwegayirira n'akitwala. 12 N'ayogera nti, "Tukwate ekkubo tugende, nange n'akukulembera." N'amugamba nti, "Mukama wange, amaanyi ag'abaana tegalina maanyi, era ag'endiga n'ente eziri nange ziyonsa. Era bwe bali bigobe nnyo ku lunaku olumu, ebisibo byonna birifa. Nkwegayiridde Mukama wange okulembere omuddu wo. Nkwegayiridde Mukama wange akulembere omuddu we n'agenda mpola, ng'okutambula kw'ensolo eziri mu maaso gange, era ng'okutambula kw'abaana bwe kuli. Tuuke ewali mukama wange mu Seyiri." Esawu n'ayogera nti, "Kale nkulekere kaakano ku bantu abali nange." N'ayogera nti, "Si nsonga, ndabe ekisa mu maaso ga mukama wange." 16 Awo Esawu n'addayo ku lunaku olwo ng'agenda e Seyiri. Yakobo n'atambula n'agenda e Sukkosi, ne yeezimbira ennyumba, n'akolera ensolo ze engo. Erinnya ly'ekifo kyeriva liyitibwa Sukkosi. Yakobo n'atuuka mirembe mu kibuga kya Sekemu ekiri mu nsi ya Kanaani, bwe yava mu Padanalamu, n'asiisira mu maaso g'ekibuga. 19 N'agula ekibanja gye yasimba eweema ye mu mukono gw'abaana ba Kamoli kitaawe wa Sekemu, n'ebitundu by'effeeza 10. 2 N'asimbayo ekyoto, n'akituuma erinnya lyakyo Ererokeisilayiri,